mpita wano okuvumirira abakulembeze ba Nansana Division ne Nansana Municipality. Webali wano. Mpita wano okuvumirira abakulembeze ba Nansana Division ne Nansana Municipality okulya mu balonzi ne bannansi ba Uganda olukwe. Webali wano. Bo bennyini be batwala ebimotoka byabwe okutikka wheelbarrow ku bantu abazimba. Bo bennyini be bayisa plan z'abantu abazimba. Bo bennyini be bayisa omuwendo gw'omusolo bano bennyini ba speaker. Gw'abantu abagenda ozimba gwe balina okusasula. Bo bennyini abantu ne mabe begenda okujja mu kitundu esooka kutegeeza bakulembezi ba mu bitundu. Kyokka ebintu ne babalo bikola ne bejja wano ne beegeziwaza nga tebalina kibamanyi. Bo bennyini baba baalidde era nga bamanyi bulungi ekikolebwa. Bwe bajja wano ku pano. Be baba bateekawo amafuta. Ekisookera ddala division emanya. Municipality emanya omugenda amafuta ago. Era abakulembeze abavunaanyizibwa ku sekita eyo be bamu kubasayininga ku mpapula ezikkiriza okusaawawo amafuta. Njagala kubuuza sipiika ne muganda wange ono. Stabix gye badde boogera kani yagiwa olukisa okuteekawo amafuta. Okitegeera? Bano abantu boogerenga amazima nti ffe tutunda bannayuganda ne tumala okubalyamu olukwe ne tujja wano olw'okuba tufunye kamera ne twefuula ababaagala. Mwabaddewo nga babamenya. Ne badda ku Museveni. Baatuuse okubamenya nga bali luddawo. Waliwo ono Osi gw'atamanyi mu division y'e Nansana. Ata disitamumanyi. Okitegeera? Naye amanyi ne kyamani w'ekyalo. Amanyi ne diso. Amanyi piso. Amanyi mpaka kwa RDC. Yakozeewo ki? Kati baagala okujja bafune kamera balimberimbe abantu nti bali ku ludda lwabwe. Baalya. Bo bennyini be batunda abo. Okusooka kwa byonna ku nsonga eno nga ngenda ogiteesaako. Nayogedde statement nga Mwami Museveni atuyingiddemu nnyo. Kinakuwaza okubanga Mwami Twaha ebigambo byayogera emabega. Gwe mukubiriza waffe nga leero si byayogera abikyusa. Mbadde ndowooza nti oba wa mutindoko nnyo katono njagala kubuuza. Ateesa kutwa ateesa bibi. Nsaba baba awendowooza agiwenga ye. Nze ndi munnayuganda alumirirwa. Siri ku nsonga yonna yonna. Jeno Museveni mwogeddeko mu Lwera. Bano bennyini baba batunda bannayuganda bakkiriza obuzibu bwabwe n'obunafu bwabwe. Bagala kunga nti baba tebamanyi nti nempuliriza division yabwe kikyekoze ku bantu abali omutwe gwo gwakyuka tokyawuliriza. Ate nze nyina ogugwo. Nyolo oli mu budde bwange badde oyogera ng'oyogedde ku nze n'onsonga namu nenkuddamu mbadde nkugamba ate kati njagala nkugamba ompulirize nti kyabulabe omukulembeze okukyusakyusa ebigambo bye era kututandikire okulaba nti oyo gundi munnanfuusi. Mwami Twaha mbuuzizza nti Stabix yali ezimbawo twateekako omukono. Njagala nkutegeeze mukama wange mu mateeka agafuga eggwanga local government mwenkolera n'amalala gonna gonna tewali kansala kabe meya waateekera mukono singa enteekateeka ng'ey'amafuta Stabix ng'ejja okuzimba. Kyakubiri era ssebo ku kanso tukiikayo omulundi gumu mu myezi emeka. Mbadde ndowooza Mwami Twaha nga yali avuganya bino abimanyi oba oliawo y'ensonga lwaki abalonzi tebamwesiga nti bamugamba ddamu ogira ng'okyayiga. Muleka ayogere kati bannayuganda bo bategeera balaba. Njagadde kutegeera nti oba oliawo ye ekizibu kyabwe kyakuba nti tebajja kuweereza bajja kunyagula. Lwaki ekyo nkyogedde? Bamenya batya abantu nga muli bakulembeze mwenna mwebasi mulya. Nti mu myezi ebiri bw'oba nga muteesaasira n'ogenda ku kanso mulundi guki nteesa enkebere bano betuwa obuvunaanyizibwa abakozi ba gavumenti abatuula ku kanso yaffe bye bakola byebyo bye bakoze bye twabatuma okukola bye batakoze obubi tubatereeze oba oliawo tubalagire nti bino mubiddemu. Gwe mulimu gw'omukulembeze nganzi oba oliawo waliwo n'abatuula ku councils political heads ba mayors batuulawo ennaku 3 mu mwezi. Nti omuntu alina okunenyezebwa yeggwe kubanga olumu otukyaza wano ku mikutu naddala Fik Media with decorum era ndowooza mpita nze Honorable Kwizera Ronald akiikirira ekyalo kya Kazo Central Zone 2 ku Nansana Division n'oyita Kagame ng'akiikiridde gavumenti y'NRM akulira emyoga mu Nansana n'oyita Mutesasira expert nga speaker wa Nansana Division Council kakati Twaha ono n'omuyita ngaani. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri njagala kujja n'okutegeeza
okumanya omwami ono ndowoozera sipiika kyogere nzija njagala nadda kunnyonnyola njagala kunnyonnyola nedda siri oyo mugambe nti mu IREC ali wansi wange kituufu kale mu IREC oli wansi wange njagala kutegeeza naye wano tetuze kumenya buvunaanyizibwa na tewali bitiibwa ono ataddewo oyo musajja wa kabaka oyo goolaba eyo si naye ensonga bwe mu IREC ali wansi wange era bamuyomuwe baati twakizudde ng'abaami ba Ssaabasajja wano tetuze kwogera nabo ku basiime njagala kumwanukula kubanga ayina ensonga gy'ataddewo bw'abakulembeze ba Nansana Division batunze abantu one ekisooka abantu bali babagoba ku ttaka nti siri awe bino biringa byerusanja nti waliwo omugagga eyaze n'aga nti lino nditwala lyange kiki no nema kitongole kya gavumenti of which tetulina answerable ku kyo kubanga era bye bintu bye tubadde twemulugunya nti ng'obukulembeze bwa Nansana Division ofisi ya meya bwejja nga terina yadde ebbaluwa eraga nti egenda kumenya abantu nema eba etegeeza ki ekyo kyekisooka tukirambise wano ekyokubiri nga tutegeeza bwanatuha bino si bya ddiiru kubanga local government act eri very clear fe tukola mu mbeera bweti esooka eyes on hands off ompulira bulungi nnyo fe tulina kulaba naye ne Nansana Division kebere municipality eteekeddwa okulondoola ensonga ezo n'ezo nga speaker yagambye nti abantu abo nabo tebali aweya ku nsonga eyo kakati kyabwewusa honorable twaho ono bwajja saagaana kumuyita honorable kubanga teyayitamu naye bwajja katuyite babayita batya abatongole mutongole w'ekyalo kakati omutongole w'ekyalo ono bw'aba ng'asobola okujja ku mpewo zino n'alimba abantu kiraga nti ddala Ssaabasajja si ye yamusiima waliwo yamusiima ago wagenda muŋŋoona gagenda Rwanda kiteeberezebwa okuba nti waya ezo bwe zaali ziyitawo abantu abo babasasula nga kitegeeza waaliwo obwannannyini obw'ebibanja okuyisaawo waya ne babategeeza bategeeza nti ketuyisizaawo pulojekiti eno temukkirizibwa meters okuva ku bikondo baku waya we ziyita temubuuka kudda eri ku kitoogo ate temuzeesembereza nnyo omwala waliwo omwala okuva ku Oimaro okuva ku side eno ya left ngodde bwayiise bwe badde bayisaawo omwala waliwo abantu bebawa ssente ezisoba mu millions 1,150 ng'ekiraga nti abantu badde balinawo obwannannyini ku bibanja byabwe era bazze babawa ssente kati ekyewuunyisa ti ate Nema bwe yazze okumenya obwannannyini bwaweddewo kyokka nga ate abantu badde bawa busulu era nze nnenya nnyo gavumenti y'Emmengo ng'abantu badde bawa obusuulu buli mwaka ng'ekiraga nti batuuze ddala ku ttaka lya Kabaka era tujja saba omwami wa Kabaka oba omutongole ajja kuvaayo annyonnyole nti abo saidi ya Buganda bo bayambiddwa batya naye ffe ku saidi yaffe ey'NRM twakoze ekisoboka era ono nga bw'agambye twaleese omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde twaleese ba RDC nga tuwooyawooya bannema tetuba bannaye abantu bano temusooka kumenya ssaano twagala tusooke tulabe mbeera ki abantu bano bagenda kwegamba twagezizzaako era ono atujulira bulungi n'amawulire obutambi gye buli twagezaako okwoyawooya abannema era tetuli bamativu basajjamu abannema mutufiiriza akalulu ka 2026 kubanga ku saidi y'akalulu Nansana nga tweteekateekera okuddamu okununula ebifo byonna ebyatuwambwako bano bano baatuwamba Nansana bwa meeya bakansala ba MP bonna baabituwambako so baatukubye omuggo omuzibu abannema baatukoze bubi nnyo ku nsonga za Lubigi. Enefic Media. Nansana tukyakaaba amaziga abatuuze baffe bangi basendeddwa amayumba ekisinga okuba ekyennaku mu byonna kwe kulaba ng'omuntu yeerekereza akasente ke n'akakwata n'ajja ku mulembe ogw'abamukulu Kagame bano kasente kazibu kakufuna n'ajja n'agula akapoloti ssentebe ow'ekyalo n'akateekako omukono n'avaawo n'agenda mu councils ez'enjawulo n'afuna pulaani approving okuzimba kwe
jukira ku council kuno tulinako abe environment aba CDO ba engineers netulowooza nti bandibadde nga bakugu abantu bano ne babakkiriza okuzimba amayumba gaabwe mu ntobazi nga bwe baziyita nawulira amala okuzimba jukira oba ozimba ennyumba osasula omusolo okimanyi olina zowayo ku council naye ne mu kuzimba ebizimbisibwa byonna biggibwako omusolo seminti ate ennaku zino gavumenti egongeza enkya neggulu n'amala ozimba akayumba ke emyaka 2 nga giyiseewo ekitongole kye bayita NEMA ekirina okutaasa ekigambo kiri kutaasa butonde wansi ne bajja okumenya ennyumba z'abantu bangi balekeddwa nga tebalina we basula nze no nandibadde ndowooza nti NEMA mu kutaasa terina kujja kumenya bizimbiddwa erina kujja kutangira bazimba muki muntu baze emyaka 2 mateeka waliwo kye bayita estopel nti omuntu senga akola ekintu n'omuleka mwami Fiiki Lwanga olina ajja ku ttaka lyo n'asengako emyaka 12 oba tokyakkirizibwa mugobako era abaako ne interest kuki ku ttaka naye twalayo amayumba agasukka n'emyaka 2 nga bagamenya ne tulaba kalina ez'amaanyi ekyasinze okuba ekyennaku nti wakati nga bamenya ebintu by'abantu bano ababulijjo abawansi waliwo ebyasigaddewo Starbex ne bagimenya ku kiseera kwennyininyini ne bamenya abali awo byonna esigalawo so tetumanyi oba munnansi ye musobya ng'omugwira yaba mutuufu buli kaseera bibuzaabuza naye nga kyamazima abantu tebalina wakusula bangi ku bo mwami Fiiki babadde ba landlord tebalina nazigenda mu mizigo kupangisa gye baava gavumenti awo wetutadde kyannaku naye nze njagala okusaba NEMA webanga gyeri waga tetugitegeera tukkiriza nti kituufu olwa bazimba muki mu ntobazi ate kikyamu naye yo eri luddawo ebiseera ebyo byonna byonna mwami Fiiki okwata obusente bwo buteekeyo bo bajje nga omaze n'okwebakamu emyaka 2 waliwo omukadde yazze ne mutabani we nga mutabani we asinga naawe obukulu awo we babadde bazimenye kosaggulo katwagala okutegeera NEMA omulimu gwayo gwakumenya oba tubasasula buli mwezi oba kutangira kyakubiri waliwo mwami Fiiki mu Lubigi waffe oyo ffe abantu betulize tugubana nabo Honorable Kuzera abimanyi omulimu bikampani by'emifaliso omulimu biki omugendo ne bagamba muli ba NEMA kye bakubuuza sawa yali abo tebamenyeddwa bamenye bano babuzigo bulumu 3 bulumu 4 abalina bukalina buno obwekyavu bulumu 5 bebamenye so twagala nandyagadde nga Muteesasiro omukulembeze w'Enansana director wa NEMA ajje sikulagiriza ajje wansi ku ground atubuulire njawulo ekyeri wakati wa Lubigi omuli Starbex ne Lubigi omuli banna Uganda kuba Starbex ya mwami Uhuru otuwulira owe Kenya sorry twagala tutegeere mwami Ruto azitowa kyenkana kikuba na Uganda koze abantu bawira omutwalo we basengudde ate tuya bakyasengula waliwo kituufu abali mu ntobazi naye wojja ngitakakalu bulungi nga bali mabbali ddala olutobazi nano bazimenye naye ng'ate ekyewuunyisa abaleeta ettaka ne bayiwa mu lutobazi wali amazzi nga kikampani ky'emifaliso tuzze tugubana nakyo kiri awo mu Kafunda wakati wa Kafunda ne Lubigi I mean ne Nansana oyita mu Kafunda okituukako oyita eri mu Lubigi okola ki kituukako kiwe ekiri twagenda otugamba mubuuza baki muli ba NEMA mugende mu NEMA tebatuwaza nti certificate balaga nti babakkiriza okuzimbawo ne bo bayiwawo n'ettaka eryenkana ndowooza fuuti nga 10 okuva mu mazzi ne bazimba n'ebiyinja naye abannansi baffe ababulijjo mufuna mpola nganze abazimba nga tebayiye na ttaka nga kiraga nti balina mabbali nga n'ettaka kuliko abalinako ebyapa kwe bali tonna oli munnamawulire tulinako abalinako ebyapa kulinako abalinako endagaano zino eza Buganda okuyita okugula okuwandiisa obutuuze obusenzeebo abo nabo kwe bali nga bali mabbali nnyo neki so twagala tu gavumenti tulabe buti abantu bano bayinza okuyambibwako si kumenya bumenya newankubadde Yesu olutobazi we luli naye gavumenti erina obuvunaanyizibwa nti baazimba emyaka 12 3 nga gavumenti ekola ki etunula so munnansi ono addiziddwa atya oba akompensatingiddwa atya okulaba nga agenda yeeyiiye neyanzagade ensonga eyo nkutteko ate nina abakulembeze abali mu Nansana
kijja kunkola bubi Mwami Fik, naba sikikonyeeko. obadde oyogera ku budgeti newankubadde ebizibu ebiri omanyi Uganda ya bizibu era okugibeeramu olina okuba nga weesibye ebijaketi ebigumira ebizibu. Mu budgeti eno gye baasomye olunaku olw'eggulu Munansi bw'aba abadde akola nga yeetaaga essaawa manyi mu Uganda yemu ku nsi abangi basinga okukola Essaawa ennyingi. bw'aba abadde yakolera essaawa 12 kati tugenda kukolanga misana kiro kubanga ebintu bingi byayongezeddwa ssente era ekyomukisa Kagama mpadde amaanyi era nannyonnyola bulungi ti bajeti ya muntu wa wansi. kituufu ya muntu wa wansi bo nga bwe baagala okumuteeka wansi kubanga omwenge baagugjeeko emusolo. Omwenge kati gwa layisi nnyo okusinga amafuta. Kitegeeza okusinza ku ntegeera ya gavumenti ya Mwami Kagame omwenge gwa mugaso nnyo eri Munnayuganda okusinga amafuta. Omwenge amazzi baagongezza, amasannyalaze baagongezza, amafuta baagongezza, kati omwenge ne bagusalako omusolo. Kitegeeza omwenge gwa mugaso okusinzira ku bo era bakwagala gwe Mwami Fik onyota miroga nga yogwe ku kkubo oleme kuvuga mmotoka kuba gyo bagyongezza amafuta, oleme kufuna mazzi g'okozesa kwoza ngoye zo ng'omaze okutamiira. Honorable neyanziza N'ebirala bingi. neddakiika 6 njagala bakulu bano bakuone ku nsonga ya Lubigi Mpumulemu osobole okuba nga ate nkomawo n'omulamwa naye ndowooza ekyanisinze kansooke Mpumulemu katono nkomewo abakulu abasatu bano bakuone ku nsonga eyo kuba balimu bawangalidde mu Nansana ate nina muno wa gavumenti ali mu Nansana Gamba omuwagizi wa gavumenti ali mu myoga aze omuntu ali mu ssente ekitiibwa kyemuwa tokiraba kansooke Mpumulemu Fik Media. neyanziga akyaliko okula kyamannyo ddala obudde nina butono njagala mbutwala emisinde obudde bwo bumpeddeko Nso okugulira mu liita. mbadde nsaba nsigaze omuzindaalo Honorable Kwizera oli mu Nansana oligwo okulembeze mu Nansana sipiika tekubadde gumu ku miramwa naye of course wayogedde ku nsonga eyo ng'ate kyekitundu tekisaba butakikoonako ndowooza tubadde twakirabidde bwerabisi ku puroguramu y'olwaleero. Nze nno mbadde kagenderere nga nsonga eyo girese ogigwerako kubanga nyina puroguramu yaayo nene nnyo egenda okutandika ku Mande n'abakulembeze bannange betweteeseteese okucreating awareness kubanga twakizudde nga ne mu mawulire ensonga eno ebadde ebutikiddwa events ezo ddala temugifuddeeko nnyo muli ku budget muli ku biki so nga twagala kuzuukusa ensonga eyo butereevu nnyo era nga tutandika ku bbalaza ku Mande naye sijja kubula kye twagala kukola gwetegereka kamera zo zakuyambako bantu ababonaabona kulaba kutya bayinza okuyambibwako tereza kamera yo omulamu omukulu ojja kulaba ku Mande. Kakati ekirala olwaleero ntegeddeko nti waliwo abantu abatuuze abantu ba wansi abalumbye Nantebe mu kyalo ekiri awo wansi mu Nabweru kubanga y'omu ku baateeka emikono nga babaguza awantu awo. Ekyokubiri Nantebe wali awo bamuyita mukyala Nanca webale nyukirira awo nawonna awo batuukire paka Mutenga. Kakati abadde nga ajja ebbanga lyonna ng'aguza abantu abo ng'era ateekako emikono. Ate ekyokubiri omukyalo oyo mu bbanga eritali lyawala emabegako wiiki nga 2 oba 3 emabega yasitula RDC wabano owa Wakiso district mukyala Justin Mbabazi n'asitulirako ne presidential advisor ku nsonga z'ebyo ani bamuwadde ki mu Kenya former vice president bamuwadde okubeera senior presidential advisor ku nsonga z'obutonde bw'ensi era naye n'amusitula bamusitula n'amuleeta ku ground awo olwaleero era ali ku record n'obutambi tubulina nga Bukenya agamba abatuuze bannabweru n'abeetolodde awo ku mwalo ogwo gwa Lubigi nti kikafuuwe omuntu okujja okubajjawo wano ne RDC yaliwo ne munnewo ono bamuyita Muwanga Lutaya bonna NRM saako akati era abatuuze b'e Munnabweru banoonya abantu abo ababagamba nti bajja bakola ki kakati olwaleero nneme etandikidde eri Uganda bweti ng'egenda ejja naye egenda kusala atedde ku saidi y'eno
ey'omu Lubigi tuli ffenna era etandike olaba olubigi olwo omwalo gwe guli bw'obeera ku kkubo ne Hoima Road ekyandibadde kisooka okumenyebwawo ye Starbex headquarter sipiika gy'ayogeddeko kubanga eno gye bali mu kumenya ye opposite jjukira Starbex ziriwo bbiri awo kati batandikidde eno ku sayidi y'Egganda kakati badde eno sayidi y'Ennabweru ekyandibadde kisooka okumenyebwa ye headquarter ekkanisa y'omusumba Bugembe eri mu ntobazi naye tujja kujoogerako nga bagiwuliddeko kakati ogenda kulaba nga bayingidde eno mu Nnabweru batandika okujojjo by'abantu baffe abawansi moreover nga advisor w'omukulembeze ku nsonga z'obutonde yaliwo awo naawe abantu assurance ekisembayo ku nsonga eyo olwaleero nneme kulaga nti emenya naye ne mu process eno mwe yazze okumenya abantu yajja neekuba negamba nti ennyumba ziriwo mmeka nti okuva wali na wali ennyumba ezirimu eno layini zino ze tugenda okumenya zino ne tujja kuzimenya naye olwaleero ekulaga nti nezeyataliza naze zitwaliddemu kati tuli ffenna kakati obwo butali bwenkanya obuli mu ggwanga muno bwebo obuleetera abantu okulaba nga bano babanakagama abantu babatunulira mu mbeera bwetyo kubanga omuntu akutte poloti n'agigula kubanga awo tebasinzawo bwesenge they bought balina n'endagaano kakati olwaleero Mwami Museveni agamba nti ali mu lutalo lwa kulwanyisa nguzi naye omuntu eyandibadde akwatibwa essaawa zino ye director wa NEMA kubanga abantu abo bazimbawo batya emyaka 2 nga ekitongole kibaddewo ng'ate omulimu gw'ekitongole lwaki tusasula NEMA n'abakozi bayo kwe kulaba nti entobazi n'ebifo byonna eby'obutonde bw'ensi tebeera encroached by people. So nze njagala kumaliriza ensonga nga ntegeeza abatuuze baffe abo tuli nammwe ate tugenda kwanilishinga program egenda okuddamu creating awareness ku nsonga zammwe okutandika ne wiiki ejja neyanze kitemu ekalakaasa ate bwe liba nga limulimu kukuba erisigadde ogeteeka kamera zo weziri zijja kuba ate nja kuba muva kulyamuva muyiti ndi mukufu nja kuba okugulawo Honorable Kagame abantu bonna ne boogeddeko bantu bo waliwo okuba abantu bo n'emikwano gyo abantu bano be mumenya baaki tuusa okusaasira kwange eri bannayuganda bonna bamenyeddwa amayumba ekikwekweto kyatandikira eri ku lufulaye masanafu ne bajja nga bamenya paka saero batuuse ku Hoima Road tuusa okusaasira kwange ebintu bya Lubigi bibuzaabuza banga batugamba nti abantu abo baali balina obwannannyini ebibanja balina endagaano zaabwe mbu Lubigi yabasangawo nga bwe bali kiteeze ekitoogo kyagenda kikula bukozi ne kiyingira mu bibanja by'abantu kya buswavu nnyo nti gavumenti bwe yali eyisaawo amasannyalaze gano agagenda e Rwanda abantu abo waya we zaayita ago wagenda muŋŋoona gagenda Rwanda kiteeberezebwa okuba nti waya ezo bwe zaali ziyitawo abantu abo abasasula nga kitegeeza waliwo obwannannyini obw'ebibanja okuyisaawo waya ne babategeeza bategeeza nti ketuyisizaawo pulojekiti eno temukkirizibwa meters okuva ku bikondo bakuwaya we ziyita temubuuka kudda eri ku kitoogo ate temuzeesembereza nnyo omwala waliwo omwala okuva ku Hoima Road okuva ku sayidi eno eyaleft ngodde bwayiise bwe badde bayisaawo omwala waliwo abantu bebawa ssente ezisoba mu millions 1,150 ng'ekiraga nti abantu badde balinawo bwannannyini ku bibanja byabwe era bazze babawa ssente kati ekyewuunyisa ti ate NEMA bwe yazze okumenya obwannannyini bwaweddewo kyokka nga ate abantu badde bawa busulu era nze nnenya nnyo gavumenti y'Emmengo ng'abantu badde bawa obusuulu buli mwaka ng'ekiraga nti batuuze ddala ku ttaka lya Kabaka era tujja saba omwami wa Kabaka oba omutongole ajja kuvaayo annyonnyole nti abo sayidi ya Buganda bo bayambiddwa batya naye ffe ku sayidi yaffe NRM twakoze ekisoboka era ono nga bw'agambye twaleese omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde twaleese ba RDC nga tuwooyawooya aba NEMA
tetuba bannaye abantu bano temusooka kumenya ssaawa twagala tusooke tulabe mbeera ki abantu bano bagenda kwegamba twagezizzaako era onaatujulira bulungi n'amawulire butambi gye buli twagezaako okwoyawoya abannema era tetuli bamativu basajjamu abannema mutufiiriza akalulu ka 2026 kubanga fusaidi y'akalulu nansana nga tweteekateekera okuddamu okununula ebifo byonna ebyatuwambwako bano bano baatuwamba nansana bwa meeya bakansala ba mp bonna babituwambako so baatukubye omuggo omuzibu abannema baatukoze bubi nnyo ku nsonga za Lubigi naye nga tujja kusaba obukambwe wabeewo enteesa kubanga bwe batannaba kumenya kubanga lwobo batannaba kuba ekikwekweri bagamba kigenda ddala mpaka bwayiise ate ate kinaatuuka bwayiise bajja gamba gukola ki so naye nga fe ogwaffe NRM twakoze ogwaffe ogw'okuwooyawooya abantu bannema naye nga tunakuwaliramu nabo waliwo abali mu bitongole nagamba abali mu bitongole bya gavumenti babi nnyo n'okusinga ate bano ab'opposition kati nga NEMA kye yakoze olaba nti babi nnyo n'osinga abanuupu okusookera ddala kyayogera okibi nnyo okuwa information ku mukutunga kuno okulabibwa abantu abangi ng'oteebereza biteebereza kubanga kiteeberezebwa nti bagamba kikyamu kubanga obuuza abantu kirungi tujje ku mikutunga gino nga tuwa abantu information entuufu fact singa bigambye nti bamenye naye bwe gyanogaa kiteeberezebwa kiteebereza byeyogera naawe tobyekakasa kyakubiri era nga njabamuwa information nti Buganda si ye lagira NEMA Buganda ye nannyini ttaka era yo tennagobako ku bantu bannansana bano be basengudde ku ttaka yavuddeyo nga wendiriko nga wooliriko yavuddeyo okuyambako ku bantu butabamenya nkugambye Buganda ye nannyini ttaka twagala okumanya eyamenye yasoose kwebuuza ku nannyini ttaka eryo kubanga wano tutudde Mamifiiki wano tuli ttaka lya Buganda ye nedda bw'oba otunda otegeeza Buganda ng'otunda ekibanja kyo mu mateeka otegeeza nannyini ttaka mukama wange ng'otunda mukwano gwange ow'okumulirwa kkiriza nkunnyonnyole gwe kennyini onyinnyonnyodde nogaa nti obali batwala amasannyalaze ago ewammwe baasasula abantu abamu kwabo era tewali mu nnyumba yenneemu yabadde wansi w'amasannyalaze oba kumpi naki kubanga baabawa ssente era mukama wange naye ndowooza nja kuteesa mu budde bwange nateesa ku Lubigi nsooka okunakuwalirako bannayuganda bonna abayonooneddwa emmaali yaabwe kyannaku naye tekyewuunyisa omuganda bino yabirengera n'agamba nti akusinga akukubya gw'okutte ebbanga lye tugenda okumala nga tugaanye okusituka okuba ku kitukola okugoba emmundu eyatuwamba tweddiza obuyinza nga bannansi tugenda kudooba mpaka abantu abamenyeddwa mu Lubigi n'ewalala n'abo abakyamenyebwa tebabamenya nti bali mu ntobazi babalanga kubeera bannayuganda abayina ke basobodde okweteerawo abamanyi ge bayita Masaka Road eyina ekitundu ekimanyiddwa obulungi ekiyitibwa Lwera y'emu ku ntobazi ezibadde zisengejja amazzi agagenda mu nnyanja eya Uganda emanyiddwa enkulu era yentobazi oba ekifo ekirimu amazzi we gesengejjera ekisinga obunene Genosale Geno Muwoozi Geno Museveni Pastor Kakande ne Janet Kataba Museveni balimamu mukyere Abachina bakozi babano buli kampani gy'olabaawo buli muntu ali awo balimbiramu bulimbizi mannya bano be bannannyini byo babagobawo n'oluguudo emabegakaawo lwagwamu naye bongera kuleeta tulakita nakuyiwa ttaka kyannaku okubeera ng'abaana b'abanaku abawejjere abalina obuyumba obutonya nga balese guleeda weetiiye ne basenda amaka gaabwe
naye nja kuyita wano okusaba bannayuganda ekimala kimala betunaaba nga tuli mu mbeera eyazirindaba olwange kijja tuuka ku ono nze nsirike kituuke ku nze ono asirike kigende ewoono oli asirike kijja fundikira naawe kituuse taliimu ali bali wa gavumenti ono yasinga eyali saba minisita yeyaleeta etteeka ery'obutakuŋŋaana lyatuuka ne limukwata eyawummula amama mbabazi kati gwemba oli mu gavumenti so nja kuyita wano okusaba bannayuganda tuyiga okukolera awamu mpita wano okuvumirira abakulembeze ba Nansana Division ne Nansana Municipality mpita wano okuvumirira abakulembeze ba Nansana Division ne Nansana Municipality okulya mu balonzi ne mbannansi ba Uganda olukwe bo bennyini be batwala ebimotoka byabwe okutikka wirubaalo ku bantu abazimba bo bennyini be bayisa plan z'abantu abazimba bo bennyini be bayisa omuwendo gw'omusolo bano bennyini basipiika gw'abantu abagenda ozimba gwe balina okusasula bo bennyini abantu nema be begenda okujja mu kitundu esooka kutegeeza bakulembezi ba mu bitundu kyokka ebintu ne babala bikola ne bejja wano ne beegeziwaza nga tebalina kibamanyi bo bennyini baba baalidde era nga bamanyi bulungi ekikolebwa be baba bateekawo amafuta ekisookera ddala division emanya municipality emanya omugenda amafuta ago era abakulembeze abavunaanyizibwa ku sekita eyo be bamu kubasayininga ku mpapula ezikkiriza okusaawawo amafuta njagala kubuuza sipiika ne muganda wange ono Starbucks gye badde boogera kani yagiwa olukisa okuteekawo awo amafuta okitegeera bano abantu boogerenga amazima nti ffe tutunda bannayuganda ne tumala okubalyamu olukwe ne tujja wano olwokuba tufunye kamera ne twefuula ababaagala mwabaddewo nga babamenya batuuse okubamenya nga bali luddawo waliwo ono osi gwatamanyi mu division ye Nansana aradisi tamumanyi okitegeera naye amanyi ne kyamani w'ekyalo amanyi ne diso amanyi piso amanyi mpaka ku aradisi yakozeewo ki kati baagala okujja bafune kamera balimberimbe abantu nti bali ku ludda lwabwe baalya bo bennyini be batunda abo bulijjo gwatugamba nti abakulembeze babeerawo naye ng'ate tebalina maanyi gakola be mbadde ntandika waggulu nkubuulidde ekizibu ekikola ki nti akusinga kubya gwakutte bano abakulu baveeyo batugambe nti bakyalina busobozi bubako kye bukola bye bamala okulya akasente nga batunda bannayuganda ntandise naawe Maria mutuuze Senator Starbucks bozze wano otandikidde mu kwetonda mukwetowaza mbadde nkubagiza okubagiza abantu b'otunze bafunye obuzibu era mbaddeko nabo ennaku olutali lumu ezitali bbiri omanyi waliwo kye baŋŋamba nti oli bwatta omuntu atuukawo ku ntaana nabo enkola yini alimu yagikozesa nnyo naddala mu lutalo era nakati bakyagikozesa era oyinza okulaba gye bujjaawo nga bazze bali mu kubagiza bano naye mbadde egamba okusobola kuba byonna ku nsonga eno nga ngenda ogiteesaako nayogedde statement nga mwami Museveni atuyingiddemu nnyo kinakuwaza okubanga mwami Twaha ebigambo bye yayogera emabega gwe mukubiriza waffe nga leero si byayogera abikyusa mbadde ndowooza nti oba wamutindoko nnyo katono njagala kubuuza ateesa ku Twaha ateesa bibi nsaba baba awe endowooza agiwenga ye nze ndi munnayuganda alumirirwa siri ku nsonga yonna yonna geno Museveni mwogeddeko mu Lwera bano bennyini baba batunda bannayuganda bakkirize obuzibu bwabwe n'obunafu bwabwe bagala kunga nti baba tebamanyi nti nempuliriza division yabwe kikyekoze ku bantu abali kungamba nti omutwego gwakyuka tokyawuliriza ate nze nyina ogugwo nnyonnyola oli mu budde bwange badde oyogera ng'oyogedde ku nze n'onsonga namo nenkuddamu mbadde nkugamba ate kati njagala nkugamba ompulirize nti kyabulabe omukulembeze okukyusakyusa ebigambo bye era kututandikira okulaba nti oyo gundi munnanfuusi mwami Twaha mbuuzizza nti Starbucks yali ezimbawo twateekako omukono njagala nkutegeeza mukama wange mu mateeka agafuga eggwanga
local government mwenkolera n'amalala gonna tewali kansala kabe meya wateekera mukono singa enteekateeka ng'ey'amafuta Starbex ng'ejja okuzimba. Kyakubiri era ssebo ku kanso tukiikayo omulundi gumu mu myezi emeka mbadde ndowooza mwami Twaha nga yali avuganya bino abimanyi oba oli awo y'ensonga lwaki abalonzi tebaamwesiga nti bamugamba ddamu ogira ng'okyayiga. muleke ayogere kati bannayuganda bo bategeera balaba njagadde kutegeera nti oba oli awo ye ekizibu kyabwe kyakuba nti tebajja kuweereza bajja kunyakulula. lwaki ekyo nkyogedde nti bamenya batya abantu nga muli bakulembeze mwenna mwebasi muli awo nti mu myezi ebiri bw'oba nga muteesaasira n'ogenda ku kanso omulundi guki gumu nteese nkebere bano betuwa betwaba obuvunanyizibwa ng'abakozi ba gavumenti abatuula ku kanso yaffe bye bakola byebyo bye bakoze bye betwabatuma okukola bye batakoze obubi tubatereeze oba oli awo tubalagire nti bino mubiddemu gwe mulimu gw'omukulembeze nganzi oba oli awo waliwo n'abatuula ku councils political heads ba mayors batuulawo ennaku 3 mu mwezi bo bakkirizibwa naye ffe buli kansala gw'owulira omulundi gumu myezi emeka 2 so ndowooza kyabwenkanya okukitegeeza bannansi. Kyakubiri embeera yonna enegenda obbaawo omunnanga abakulembeze tukibaddemu era ogenda okunoonyereza baani abadde bali ku nsonga eno fe abakulembeze abalonde nina oba oli awo omulundi ogutali gumu oba ebiri oba esatu gwenda bidde ku mawulire nga ndi ku bantu abo kitegeeza mbaddewo kati mwami Twahanze mbimugambe n'obimugamba oba oli awo abadde tabimanyi kati bwandaga nti ate yalumirwa abantu singa nze abireese n'embikuba ne mu bantu ekyo nayo kyabuyazaamaanyi naye mbadde njagala okuyambako bannansi okusookera ddala okumuddamu nti omukulembeze ku level kwendi talina buyinza kuyimiriza nnema ate ekyobulabe era ayogedde ng'alimba bannansi era mutegeeze tiwali mukulembeze nga bwe mmanyi oba oli awo anantegeeza nnema gwe yayiseemu oba gwe yazze n'egamba tewali era wembadde ku mawulire ogutali gumu kitali ebiri nga nsaba nakati nkyogedde wano nga ntandika nga nsaba director wa nnema ajje wansi atunnyonnyole ng'abakulembera abantu b'ennansana kuki kwe basinzidde okugamba nti mwami Fiiki yazimba mu lutobazi Kagame olw'okuba oba alinamu kasente ye tali mu lutobazi kuba bangi be balese era nga nsaba era nga bubadde bweralikivu bwange nga ŋŋamba nti ebisa ebisinga bawo okuwuddiisa lwakuba mwami Museveni atuteekamu abantu bano okutujja ku mulamwa wabawo okuwuddiisa ne bajja ne batugamba nti olundo lutobazi ne bamala obbasendasenda kumbe bapulaninga tuteekawo kampani zireeza emifaliso z'owuli eziri mu Lubigi so tonzikiriza kuteesa mbadde nziramu byono mbaye gyamalirize agiwanze information mbadde njagala okuwa nti bagenze okumenya babadde balina babadde bajja bawandiikira abakulembeze amabaluwa era wegali njagala ogende mu chairperson abeerose ezitwalawo bwe bati balina documents etali emu so abeerosi era n'abantu benyini bye bamenyedde babadde bakimanyi nti bagenda tumenya information agimpadde njagala okumutegeeza n'okutegeeza bannayuganda ndi mukulembeze ate atali wa kiboggwe amanyi okusoma n'okuvvuunula oluzungu olutonotono ebbaluwa yajja teyajja nansana division kwentuula nagaye tukiikayo omulundi guki gumu bweba ebbaluwa eyatuuka erina kuba yagenda mu ofiisi ya meyo oba ya town clerk naye njagala okutegeeza nti ku katono kemmanyi sinalabako bbaluwa era tubadde ku ground nze ng'omu nga tuchallenginga abannema bano abadde bakulira operation nga tubagamba naye nga batugamba kimu balina orders okumenyaawo era nga bakuumibwa magye na poliisi kitulowooza nti gana amagye ne poliisi byonna byonna bikolebwa gavumenti yani ya mwami Kagame kati kyabwewusa okujja wano ate nga naye yatandise ateesezza nga yateesedde obulungi tugamba avumwavamu enyale mwana tugamba be bayina obuyinza naye mukuwunzika ensonga eno njagala okusaba ennyo mwami Fiiki tuli mu kuteesa ku nsonga z'abannayuganda ababonaabona ng'oli yakwata obusente bw'obutono bw'omanyi obuzibu bw'okufuna n'abuteeka mu kayumba ke akazimbi awo n'obupangisa bwe tuba tuzogera tuleme kubalaata ate kudda mu byabufuzi tuleme kudda mu bakiyita kipolitics okwagala bandabewo nti nteesezza buki bulungi kuba nze nagireesenga ensonga y'abannansi ababonaabona kituufu bantu bali mu kubonaabona waliwo omukyala erinnya ndyerabidde alina obwana 3 bubiri buwere
asula mu neeti yakuba neeti waati n'amasuukasuuka kati bwoba oyogera ku nsonga zoyo todda mu kuwoza mbu bana abakulembeze oba oli mukufuula ku nsonga be tuba tuzze wano muganda wange fiiki tuba tuzze kulungamya tuba tetuzze wano lwakuba nti ffe tusinga okutegeera naye tufuna bufunyi mukisa okutuula wano tukubaganye ebirowoozo n'okuweereza bannayuganda naye abakulembeze okwefuulanga abatalina kye bamanyi ng'ebintu ebigasa ensi era ebirina okudibaga eggwanga bikolebwa balaba ne batunula butunzi oluvannyuma ne bajja bazanyireko ebyobufuzi nga biwedde okukolebwa bafune obuganzi mu bantu nga bo bennyini be babatunze embeera eyo yeetaaga okukoma ogwaffe twagukola embeera eyo yeetaaga okukoma nga ne tufuddeeyo ani agikola n'ani agikolebwako ow'ekitiibwa Dr. Matiya Lwanga Bwanika alwanye nnyo n'ennema bano ddi lwe baavaayo okumwegattako ddi lwe baavaayo okumwegattako nanti abadde akubiriza nnema okussa mu alwanye nnyo n'ennema okussa mu nkola okussa mu nkola byeyina okukola ddi lwe baamwegattako bano bennyini nkugamba nga basinziira ku division gye bawangaalira oba gye baweerereza bennyini be badya mu lukwe mu bantu bakirimu direct bagala kunga babawa ssente bave mu batuuze ekyo nze nkyogedde nze twa abakulembeze ba Nansana division balina kye bamanyi ku kumenyebwa kw'abantu era se obonga olwoddeyo okukiika njagala kwanukula ku wana twa naye era ndowoozamu nti omuntu alina okunenyezebwa yeggwe kubanga olumu otukyaza wano ku mikutu naddala Fik Media with decorum era ndowooza mpita nze Honorable Kwizera Ronald akiikirira ekyalo kya Kazo Central Zone 2 ku Nansana Division n'oyita Kagame ng'akiikiridde gavumenti y'NRM akulira emyoga mu Nansana n'oyita Mutesasira Expert nga Speaker wa Nansana Division Council kakati twaho ono n'omuyita ngaani ekyo kye kisooka ekyokubiri njagala kujja n'okutegeeza okumanya omwami ono ndowooza Speaker kyogera nzija njagala nadda kunnyonnyola njagala kunnyonnyola nedda siri oyo mugambe nti mu ali wansi wange kituufu kale mu Eric oli wansi wange njagala kutegeeza naye wano tetuze kumenya buvunaanyizibwa na tewali ono ataddewo eyo si naye ensonga gwe mu Eric ali wansi wange era twakizudde ng'abaami ba Ssaabasajja wano tetuze kwogera nawe njagala kumwanukula kubanga alina ensonga gy'ataddewo mbw abakulembeze ba Nansana Division batunze abantu one ekisooka abantu bali babagoba ku ttaka nti siri yaabwe bino biringa byerusanja nti waliwo omugagga eyaze n'aga nti lino nditwala lyange kiki no nema kitongole kya gavumenti of which tetulina answerable ku kyo kubanga era byebintu bye tubadde twemulugunya nti ng'obukulembeze bwa Nansana Division ofisi ya meya bwejja nga terina yadde ebbaluwa eraga nti egenda kumenya abantu nema eba etegeeza ki ekyo kyekisooka tukirambise wano ekyokubiri nga tutegeeza wanatwa bino si bya ddiiru kubanga Local Government Act eri very clear fe tukola mu mbeera bweti esooka eyes on hands off ompulira bulungi nnyo fe tulina kulaba naye ne Nansana Division kebeere municipality eteekeddwa okulondoola ensonga ezo n'ezo nga Speaker yagambye nti abantu abo nabo tebali aweya ku nsonga eyo kakati kyabwewusa Honorable twaho ono wajja saagaana kumuyita Honorable kubanga teyayitamu naye wajja katuyite omwami babayita batya abatongole mutongole w'ekyalo kakati omutongole w'ekyalo ono bw'aba nga asobola okujja ku mpewo zino n'alimba abantu kiraga nti ddala Ssaabasajja si eyamusiima waliwo eyamusiima atali Ssaabasajja kubanga ataddewo obulimba bungi balekerawo okutundanga bannansi ne bajja wano ne beekazaakaza Fik Media.
musonyiwe si abakulu tebateeddewo mbeera yakusobola kuba nga nzisoma naye nga mwebale nnyo abaliko mukola kyamaanyi nnyo ddala n'abali ku mukutu gwa Honorable Twaha nabo nja basiima kuba nabo ke bali balaba temanyi kati abamuvuma okubayitirivu kubanga ateeseza mu nkola ya kiboggwe leero oyo nno musiime mulamba kati ayogerera kyalo bene ekyalo kyekyalimu kiri mwami Fiki mbali yakusaba twegattiddwako Dr. Munajjeema Dr. Swaib nsaba obambulizeeko nkomewo eno tujja kuwunzika naawe kubanga balamusizaako nnyo nga bulijjo bannafiki media we wonna we muli mu byalo eyo mu kibuga Kampala n'ebweru wa Uganda mwebale kwekumirako njagala okwebaza mwenna babadde abeetabye mu mirimu gw'okusiibako ennaku 10 zino nga tugenda mu Idi ekyo temukikola ku lwamwe mukabula mukikola ku lwa ggwanga ate mwe mukyatube mwebe abakyatubezezaawo Katonda butatuteekako busungu bw'amaanyi so ne ku lunaku lwennyini olw'okusala mbakubiriza okujjumbira ennyo kikolwa ekyo ate n'ennyama eyo mukigabaneko bwe tuyiga okugabanako bwe tutyo gyemirembe gye tukola ki gye tufuna ne tumanya nti ffenna tuli bantu kubanga omuntu amala okuba ku nnyama ate tomusuubira nti ajja kusanga akukuba akaki ka pavement ku mutwe kiraba emirembe we giba so mugabireko abasiraamu mugabire abasiraamu bannammwe n'abatali basiraamu bannayuganda bannammwe neyanziza bwana Fiki mbaddenga obutunzi kanaye obudde we tugendamu obudde Mr. Fiki mbadde ngenda kunyigira nnyo z'abantu abamenyeddwa mbadde ngenda kunyigira nnyo mwami Twaha wambuuza ekibuuzo notampa mukisa ku kiddamu guno gujjeewo omulama gwe tubadde tuyina ne tukkaanya nti abakulembeze be tuyina baaki banansana era nja kwebaza sipiika olw'okuleeta ensonga eyo aye ne tulabanga kuddala naye njala kugiwunzika n'ebibuuzo omukulu yambuuziza okusookera ddala nti kyabwewussa okugamba omuntu aleese ensonga nti ate gwe ogitegeera nnyo okumusinga kubanga oba oli awo mpuliriza mwami Fiki kubanga gwe otuleetera okubula ompita wano ng'omukulembeze era nenzija nga nze kulungamya ng'omukulembeze ng'omukulembeze kakati ebiseera ebisinga ate kitujja tukola bubi bwe tunaddanga ngo tuwulirize ebigambo by'abantu abaitulowooza abayinza okuba nga tebalina direction ekibuuzo kyeyambuuzizza okusookera ddala mwami Fiki nkiddamu tewali mukulembeze bwe baawandiikira era najja n'akugamba nti ffe tumanyi ba RDC tumanyi ba DPC ndi mu kuddamu kyayagala okugamba ye mu ntegeera ye nema we beegenda okujja okumenya abantu esooka ggula bakulembeze kitegeeza nema kyekola kikyamu bwe nvayo nenkyogera kate nga bapadde ssente kiki ekiri wano mu mutwe gwe kyembuuza kyakubiri mwami Fiki njagala tuyambe bannansi nti RDC mumanyi nga bw'omumanyi sikola naye siri deputy we siri assistant we mumanyi ng'omuntu yenna nti bamukuteeka kutolina kyakola ki kyakola DPC mumanyi ng'omukozi wa gavumenti nga police officer akolera mu kitundu kyange era emirundi mingi tugubana nabo nti mukwata abantu nga mubabbako ssente mukutte boda zaabwe sigumutisa ebiri nga nzirya nkyogera ku mikutu egifaananako nga gino kati kyabwewussa omuntu okujja nalooza nti omukulembeze ku level gye ndiko nsogenda nenyimirira mu bantu abakutte emmundu ne mbagamba nti gwe kakkanye emmundu yo leka kusenda gundi mwami Fiki olutulo oluddako financial year eri mu kuggwako mangu ddala nga financial year eri mu kutandika kitegeeza omwezi ogujja tulina okutuuza kanso era bino bye tujja wano okusomesa abantu nga Twaha babitegeere kyova olaba nkoze kyonna ekisoboka ku mikutu gye ndagako guno n'emirala okujja okusookera ddala okulaga obutali bumativu bwange ng'omukulembeze kyakubiri ne ku ground tubaddewo bw'oba olaba amawulire mwami Fiki kyabulabe mwami Museveni atukoze bubi atufuze bubi aye n'atuteekamu abantu abajja okubuzaabuza obadde wano nga tuli off air aba TikTok bajja kukugamba nga beewaniya mu kubuzabuza mwe kyetwagala nammwe tubasiiga erinnya ebbi kati toba mukulembeze njagala omukulembeze ng'ojja nga by'oŋŋamba wano bwe tuva ku mpewo nonono kubanga bibaddewo njagala nga bitwogera wano ne bwe tujjako kamera bitudda nga byetwogera naye abakulu bano mwami Fiki mbadde njagala kusaba kino abakulu bano otabanuŋŋamye nga tuteesa ku bya bannansi
faamu mujja tugoba ku mpewo nga zino ate nga abantu bayagala ebintu bye tukola sitya kunteeka ku nninga naye twogere nze ndi mukulembeze ndi kansala mwami Museveni yavunaanyizibwa ku bantu ba Lubigi be baasenze yes era bye ndi mu kuddamu mwami Museveni yavunaanyizibwa ku bantu be bakoze ki be baasenze kubanga Nema yalonda director kyakubiri nga maliriza mwami Fiika malirize kano yagenze n'agamba nti ffe tusindika abantu bakole ki bawambe wirubbalo mwami Fiiki nze ndiwo emyaka emeka abantu abawamba wirubbalo z'abantu n'abasoloza emisolo bakozi ba gavumenti wabasanga tugenda balekawo era tetubalinaako obuyinza bwe tulina bwakutegeera nti kino kimwakoze kikyamu ne tubateeka mu ki mu order naye tetubalagira kisusse sebo kitegeere njagala mpunzike naye ku nsonga eno mubalagira kitono mubalagira kisusse Dokta tuli ku nsonga y'abantu abamenyeddwa mu Lubigi kakati moderator ensonga y'abantu abamenyeddwa mu Lubigi eyongera bwongeza okulaga mu luzungu njakyogera bwe nti signs of a failed state simanyi bwenyeza kivunula mu Luganda nti obubonero obwa gavumenti eyagwa oba eyagudde oba egwa kubanga njagala okutegeeza nti bw'otuuka mu kiseera nga ebibuuzo bino bye twebuuza era bye tubadde tutadde wano nga tubuuza one National Division Council yandibadde yinawo ekiwandiiko kubanga ebitundu bino ebyasinze okumenyawo biri mu National Division Council oba oli awo singa twafuna obuwandiiko obwo twandibadde tucounter reactinga Nema nga tubaga bannange abantu bano baagula bwe biti n'olwokuba nti bintu bikyamu bijja buzibu mwezi gumu ebiri wiiki emu ne bajja Nema nejja netandika okumenya baki abantu ekyokubiri njagala okusiimulawo obulimba owa ba NRM propagandists nga batwaha bano abagenda boogera nga bagamba ntinyogedde ekigambo ekituufu NRM okutambuza enjiri ye NRM kubanga oliwo NRM ekyajja ku puroguramu eno be bantu okuteesa nga bateeseza ku muntu bwojja n'otandika okuteekawo obulimba okwongera abakulembeze nti abakulembeze babawa ssente kuba kati neebuuza Nema etuwa ssente kuki kubanga kitegeeza Nema webanga eri ku kituufu ejja kumenya abantu bali mu ntobazi teetaaga nagula mukulembeze yenna kubanga eba ku kituufu kati kitegeeza kale katwashuminge nga assumption yatwaho gyayogedde nti Nema yatuwadde ssente kitegeeza abannema muwulidde twaha abagambe mwatuwadde ssente muli bakyamu era muve ku bintu by'abantu ye muli ziriwa kubanga bino ebintu tesiyinza kubanga nze omukulembeze ali ekazo awatali nawe bagenda kumenya naye manya nze wenduka ku kanso mba mukulembeze wa wantu wonna nti ate nange bampadde ssente koleki kubanga puroguramu ebanga ya gavumenti yakujjawo bantu bali mu ntobazi okitegedde ffe kyetwebuuza kiri kimu era ebibuuzo byetutaddewo ebbanga lwaki bamenya abantu ababadde ku ttaka ebbanga eyo lyonna ekyokubiri Nema tubasasula buli lunaku ndowooza muti omulimu gwe bandibadde bakola gwandibadde gwa kutangira abantu bayisenza mu ntobazi ekyokusatu ekisembayo kyetwebuuza ng'abakulembeze kino kyakumenya abantu bannaku basembayo kubanga amafactory n'amakampuni ag'amaanyi ag'abantu abali connected ku state house ne gavumenti gali mu ntobazi era nga twahawo yennyini alese n'example nti ne Lwera yennyini nga olutobazi olw'amaanyi mu ggwanga nalwo luli infiltrated gyetubadde tumusuubiramu tegeeza bannayuganda tumaliza ku nsonga eyo abantu baffe tugenda kukola buli kimu ekisoboka kubanga bwebuvunaanyizibwa baffe era bwe buyinza bwaffe wano tugenda creating awareness okutuukira ddala ne mu paalamenti y'eggwanga okulanga ensonga y'abantu bannansana eno abantu bamenyeddwa etuuka ku fula ya paalamenti waakiri wabeerewo okuliyirirwa kubanga ebintu babimenye tebikyadda poloti we ziri naye bagamba nti bazibaddize mu mateeka n'okuddamu zizimbako olutalo so ffe kyetwagala kiri kimu gavumenti ya Mwai Museveni n'ekitongole kya Nema baliyirira abantu abo kubanga basengawo balaba ate baagulawo tebeesenzawo neyanze kangende wa dokita omulamwa gwaffe ogwa enguzi mu paalamenti nabo obudde bunziruseeko tuyinza ogupostponinga mpaka wiiki ejja kuba ati n'ababaka bakyakwatibwa ate n'ababaka batuusa ekiseera
n'aba opposition tebakyagala kulinnya ku parliament olw'okutya opposition abayinza okukwatibwa so kati ekiri ku parliament ekiriko gavumenti wa NRM wa NOB wa FDC wa DP byonna kikambwe biliyoni 14 ez'amasaka cooperative Mwami Mpuuga yazirya n'azigabana ne sipiika biliyoni 7.7 waliwo n'akawumbi ke baŋŋambye olwekutwaha nawo kali mu parliament eyo nawo kaweebwa omuntu omu katimuyola nga 20 Dr. Swai gwa omusolo MP addako Busiro South Busiro North. Okay, tuli ku nsonga y'abantu abamenyeddwa. Abantu Honorable Twaha yatugamye nti obuzibu buli ku bakulembeze bano aba division Mulamba wa division ye gye bamenye nsonga zino wadde bazimanyi ne balemerera okutaasa abantu. Ekizibu bw'obanga kyoyagala okutandikirako bwekiva kiviira ddala ku kizibu eky'eggwanga kati kye tulimu ekizibu ekyokumanya okw'ekibuggwe oba obutamanya nga nekyo ate kijja kugwa ku sayidi zombi eri abo abakulemberwa n'abakulembera naddala okukulembera okwa top ddala kusembayo. Ekyo nno kivudde kuba nti nga bannansi naffe ffennyini tugulumiza nnyo ne tuwa ekitiibwa emmundu ne tukkakkanya ate okumanya abamanyi. Bw'okitunulamu nti abaasenga mu kifo ekitalina kusengebwamu togamba nti baali batuufu mu lutobazi, tosobola kugamba nti baali baki baali batuufu. Naye otunulamu ne weebuuza baasengawo batya? Baasengawo batya? Bajja batya? Kubanga omuntu alinako woolina okubeera kati nga wano bwe wati ate tosobola kugamba nti osengukewo ogendewa wali kiraba. Era bwe bajja abakulembeze baali luddawa? Baaliwo ate babajjako n'akasente. Baali luddawo obutabakola ki obutalabula. Kati awo wekujjira kyendeesa ekyo ky'obutamanya oba okumanya okwaki okw'ekibuggwe. Bw'oba onoosolvinga ekintu tuleme okuba nti tuli mu kwekubagiza kwokka kubanga kisaasaanidde eggwanga lyonna n'entobazi endala nnyingi. Naye bw'oba onoosolvinga obukulembeze bwennyini obufaayo ku ggwanga nga bulumirwa eggwanga bwandibadde buziyiza embeera ezo ezireeta abantu okuva gye babadde bali gye bawangaalira ne bajja kubanga bajja byanfuna tewabanga bajja buzi byanfuna biba byakola ki byabaleeta ekiteezo eri tebiriiyo kati biteekeyo ng'omukulembeze olabe ate era bwe banaakola ki bwe banajja. Abamu babaleka ne batabamenya babadde bambuliranga Starbex bagirese kampani kyemifaliso kati era bw'ogenda okitunulamu ennyo n'okigaziya ku kitambuliro eky'obutamanya oba okumanya okw'ekibuggwe weesanga nga ekigendererwa ekinene ekiri munda ddala eky'okuggyawo abatuuze abo si kuba nti waddawo ku butonde bwabo wabula omulala gyakole ki atwalewo akulakulanyewo ayongere okwonoonawo okiraba tekuba kulaakulana okuba kola ki kwonoona. N'olwekyo ngaffe mu Justice Forum kye twandiroozezza nti embeera obutonde wetlands n'ebirala ng'ebibira birina okuba nti bikuumibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Abantu nga bano bannansi bwe baba bazze bwe baba nga bazze nga balabiddwa bafunirwe ekifo ekituufu ekyokubeeramu nga bukyali okusinga kati kuno kulinga oba kwonoona bwonoonyi ate nga abatuuze bennyini balabako nti wetland esingira ddala n'okweyoleka obulungi erimu abalimu oba baliwo ekkolo lye bakola ki lye bateekawo kati nekibeera nga kiri kyafuka kyakulabirako ng'ate bw'okola kino kubanga okugamba nti nno Muganda kyagamba ngu Wakikere gwayigiza gwakola ki gwafunisa eggwako Wakikere okiraba. Kati nga balaba nga bajoogeddwa bujoogebwa n'okugibwako eddembe lyabwe ery'obunnansi awamu n'okuba nga ekifo tekyandibadde kituufu. So obunafu buli ku bukulembeze naddala bukulembeze obuliwa waggulu
ate era ekyo ekijja n'okujja okwetoolera ku nguzi nga bwetambula mu ggwanga. bano omusango tugubajjeko tutaye twagubataddeko baliwa bano aba division bano nga tugaba ebaalidde olwokuba nti embeera esaasaanidde eggwanga lyonna kibatagako wano oba okozesa okumanya okumpi okutono toba tomanyi oba okozesezza ki